Kigudde wani ali mutonyo atubadde n'obulamu obuddako nga bulungi ddala. Gibadde mirangana kwazirana ku kyalo Nansana East 2B mu Kitawuluzi zooni oluvannyuma lw'okufiirwa abavubuka babiri okuli Robertson Rwebuga ow'emyaka 27 ne Fred Kyeyune ow'emyaka 25 nga bano amasasi g'abasanze ku mudaala gwa Chapati olunaku lw'eggulo. Poliisi bwe yabadde egumbulula ab'ekalakasi oluvannyuma lw'okukwatibwa kwavuganya ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi. Winnie Mbabazi Namwandu w'omugenzi Kyeyune ategeeza nga bbawe yabadde yakadde waka nga kyamubuuseeko kuwulira mbwattiddwa okumpi n'akabanda katunda Chapati ng'ono omugenzi amulekedde omwana omu kosa n'olubuto. Babula tanize, Babula Junior tanize, Junior mwami wakabadde muntu mulamu nnyo, adala azitidde omusajja oyo. Tutuuseeko ne maka ga Rwebuga ng'otusanzeyo mwannyina w'omugenzi Esther Nalubega n'annyonnyola ebimu ku ebyo ebyabaddewo. Aba LDU baavudde sayidi eno ne babasanga nga baliko awo ng'ababeera abavubuka bwe bayimira ne balaba batunula bwe babakubidde amasasi abavubuka babiri ne bagwa wansi ne bakala. Abapoliisi baavudde ku main eri ne bajja babalumba ne bajja nga batambula bajja eno gye bali. Abatuuze ababadde abanyiivu basabye ebitongole ebikuuma ddembe okukyusa mu nkola yaabyo ey'okugumbulula ab'ekalakasi okusinga okubakubamu amasasi. Abaana basona okutambulako n'abapoliisi nga luli emabega bwekyalinga kati kyakozesezza abaana bafunye omukisa abaana balina omululu mu mmundu abamu beegomba okutta ku muntu naye singa kwabaddeko wa poliisi osanga yali badde agaana abaana okuba abantu bano abaana bafa amasasi nga bamukutte mu kati ate ono yatubulidde bamukubye masasi ono Junior kubanga yo twamubikudde ejjako ekiwanongeraga nti wayulifu era twagenza okugonga ekyenda kyeyuganga kifu kiringa ekifu ne tukisiba. Matovu Joseph Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu by'e Nansana akungubagidde wamu ne famire z'abagenzi bw'atyo n'akubiriza abantu okukomya entalo z'ebyobufuzi wabula essira balisse ku kutwala eggwanga lino mu maaso. So embeera bannange eriwo naye tulowooza nti singa twekwata amavumbavumba tulina okulwanyisa kino nga tuwekutte wamu nga bannayuganda era tujja kusobola okumalawo embeera eno. Tuli mu myezi 3 gye tugenda egy'akalulu tegirina kugenda n'abaana bano bonna bannange be batta. Oluvannyuma emibiri gy'abagenzi gireeteddwa ne gikwasibwa ab'eŋŋanda nga baakuziikibwa olunaku olw'enkya mu bitundu by'e Luweero wamu ne Masaka. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nnyo tusaba gavumenti mutuyambe okulonda mu kujjewo mufuge nga bwe mwagala tuleme okusanyawo eggwanga.